weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera program. Boda sabo jabaleko ngenda mu tawuni awo kugagga wala shawuli yako mufune junior nze mfunye na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze surprise. How are you? Fine. Amara kutegera kweza surprise. Gwani goyinzo teba. Ani gosubira. Alabika. Patricia. Kozine my son. Kozine Hassan. Okakuba kuteba bakuba bigezo. Thank you so much. Thank you so much, my son. Thank you. God bless you. Wanji sebo. Mazima nsanyuse program eno mbadde njiraba nnyo ensanyusa nga mbeerawo n'enseka nga naye simanyi nti nange kiri ntuukako naye mbadde surprise nnyo okuba nti nno kintuuseeko. Twebaza nnyo okulaba ku Shifa bulijjo tumuwulira buwulizi tumulengera bulengeze tuli naye wano. First of all, I want to wish my mom a happy birthday and I thank her for being a good mother. She has been good to me. Everything I've been wanting she has provided. So may God add more years. Obusifa nawe tusanyusa okulaba kene waffe gye tukolera mu downtown. Ndi ku TV. So what should I say? Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Shifa na Kawombe. Njagala weekanye.